Farida Nakazibu oli mwannyinaze. Farida oyambala n'onyuma. Farida olimu ekitiibwa mu ndabika. Farida ye gwe brand y'omukyala, efemero brand ekyasinze mu nsi y'amawulire. Kakati Farida yali badde ndabirwamu, abalala mwe baali erabye ne bagamba tutunulenga Farida. Ate yono Farida avuddeyo. Yerere tojeja bantu botagenda kuwa kyakulya. Tojeja bantu botagenda kuwa mmere. Abantu osobola okuba mmere. Naye ate togattikangako okuba yeeya obutamanya kulimanga ate okimanyi nti naawe gy'oli ewuwo be bagikulimira. Kitegeeza nti bakozi naye oba osanga gw'olimu omukisa ogw'enjawulo ogw'okusukkulumizibwa okuva eri Omukama Katonda n'akufuula omuntu ow'enjawulo era omusukkulumu mubba. Osobola okujjanjabirwa e Bulaaya Farida, osobola okusomeseza abaana b'e Bulaaya, osobola okubasomeseza mu international schools era osobola okujjanjabirwa ne bw'oba osazeewo mu Uganda ojjanjabirwa mu international hospitals. Ono abanja empeke y'emulago muleke. Nkiddamu, ono abanja empeke y'emulago muleke. Ono abanja akatono kaali mu kukolerera muleke. Abanja nti nange bwe ngenda ku mulimu n'enkola nziremu n'akaveera ne bwe kanaabanga mu doodo muleke. Farida Nakazibwe empologoma bw'eba erya ennyama yaayo teyina ate kuziyiza nte oba kamyu kulya muddo gwako. Abaana abamu eyo mu bikomera gye babeera bamanyi n'okwekwata bu video nze buli kaseera nkoko nkooye enkoko naye ng'eno abaffe balya doodo. Gwe aliisa abaana b'enkoko ne batuuka ogikompulayiningako. Toyina moral authority efuluma kikomera kyo kujja kugamba mwavu nti oyassa maki nga waliwo omugaggaza okufuuyira doodo we eddagala wadde nga ye amulabanga muddo naye ng'ate ye ono gw'ofuuyira doodo we amulabanga enva. Abayimbi ba Uganda n'ab'amannya muyina enkola eyo ey'okuba nga temugenda kujjanjaba abantu bizimba byabwe ate ne mubeebikkusa oluvannyuma lw'okubiraba ne mugenda nga mubibunyisa ekyalo. Gundi ayina ekinnya ku kabina nti nze musawo amujjanjaba nalabye yabadde ayina ekizimba naye ngenda okugezaawo kijjanjaba yena ayinayo n'ekinnya ku kabina. Obadde okimanyi ekyo ng'ate n'ekizimba ekyo tokijjanjabye olumaze okukimwebikkuza n'omugamba nti genda ffe wano tetugenda kisobola. Ffe wano tetugenda kisobola tokomye ku tetugenda kisobola. N'ogattako okukibunya ekyalo kyonna mutala ku mutala ng'ogenda ozunga nga gundi bw'ayina ekinnya ku kabina. Enkola eyo teba ya bugunjufu. Omuyimbi yagamba nti musawo nedda bw'oba tonzijanjabe tonkebera. Farida Nakazibwe oba osanga ffe tetwalibaganye kuyimirira n'abantu kubanga okuyimirira n'abantu ebeera choice. Bw'eba choice yo tekuwadde mukisa wadde okwagala okuyimirira n'abantu ate tobayeeya ng'era bwe nkugambye. Bw'oba owulira tosobola kukaaba na mujjawo ng'afiiriddwe omwana we ate leka kumwogerako maama ne kuno kukaaba laba yenna bw'akulukuta ominyira yasoose okufiirwa kibeera tekiwooma. Bwana Farida Nakazibwe, Bwana Farida Nakazibwe oli brand, yuwe brand. Oli maama mu mawulire, oli kyakulabirako. Awo woowulira nti tosobole kugabirawo buyambi ntoteerangawo ddala ddoboozi lyo. Njagala mukoppa omusajja gwe bayita Jjajja Dani Ragadi. Omusajja gwe bayita Ragadani Jjajja Ragadi wa Museveni. Ffenna tukimanyi nti akolera ne mu office ya operation wealth creation ekulemberwa muto wa General Yoweri Kaguta Museveni gwe bayita Kalebu Akandanaho General Salimu Salenga abangi mumumanyi. Naye tewaliyo muntu n'omu muffe yali avuddeyo n'asonga bugalo mu Ragadi era tewali muntu yali anenyezza Ragadi kukola na gavumenti etujoonyesa. Lwansonga nti bw'alireeyo ebikere bye bw'alireeyo ebisaanyi bye yeesaanyizeeyo yekkatira eno. Naye mwe buli budde babebe ku type baani type ne mujja kino muntu gw'otasobole kuyimirira naye nkwegayiridde muleke. Gw'otaawa emmere tomunaabisa engalo ate bw'omala okumunaabisa engalo n'otamuwa n'otandika okumuyeeya tekiwooma.
tekiwooma Farida Nakazibwe. Farida Nakazibwe nga mmwe abalina obusobozi obukola ebingi muleke bano abatasobola kwetuusaako bingi nabo balwanirira akaakaabwe akatono. Kiri mu ddembe lyabwe eribaweebwa ssemateeka bannayuganda naddala abawejjera abasookerwako okulabirirwa gavumenti. Nkiddamu, kiri mu ddembe lyabwe abo bannayuganda abasookerwako okulabirirwa gavumenti. Naye ate mmwe abali obulungi mmwe mulabirirwa gavumenti. Naye bano babanja n'akatono kaŋŋambe ku nsolo Uganda babanjako kimu bulenge bya bujjanjabi. Nti lwaki omubaka wa paalamenti afuna ssente nnyingi n'ensako ate asobola okukwata mu kittavu ky'eggwanga ng'omusawo tannayongezebwa. Kyokka ng'ate omusawo n'aka katono kaalinga kaafuna nako kakeerewa. Kyova olaba oluusi tugenda mu ddwaliro ng'abakyala okuzaala ne batukambuwalira nze nnala okufunisa. Nze nno bwe nnali nga sinnatambulako nnali ndowooza nti abasawo munnange ekyo kyekikula kyabwe yonna mu bye babasomesa mubaamu okuboggolera abalwadde, mubaamu okuboggolera abakyala abagenda okuzaala. Naye bwe nnatambulako nindaba ng'omusawo w'e Bulaaya yayaniriza omulwadde era nga abula n'okkugira nakkebera ati nagga tofaayo, no worries, everything is gonna be okay. Owe Uganda nakoga kyuka nze nakulese wano bw'aba omukyala nga tuze kuzaala owa yeyiguliza nze nalukufunisa musaba ebisaba byonna tompogganira nze nalukufunisa. Kyova bannambaazi y'abafiira e Uganda nga bazaala nnene nnyo kubanga none eyali bafuddeko agattako obutabafaako mu bya bujjanjabi obutaliiwo n'agattako n'okubaboggolera. Nze nali mmanyi nti it is part of their profession kubanga buli ddwaliro lya gavumenti mwe nagendanga ekyo kyekintu kyekimu kye nasangangayo ng'omuzadde azze okuzaala omwana ate omusawo abula kumukubira mpi musanya. Nja kukukuba ggwe sinika ebinnyo oba nze nalukufunisa sindika ggwe ayasama. Mu butuufu abakyala ne bafiira ne musanya olw'obulumi, olw'okuvumwa, olw'obutaliiwo bujjanjabi, olw'obutaliiwo ddagala likendeeza bulumi. Mwe ng'abazaaliddeko mu malwaliro amanene, ng'abazaaliddeko e Bulaaya, temulabanga naffe abeewaffe ffe abatasobola kwetuusaako binene, abatasobola kubatwala Bulaaya kuzaalibwa bafune that citizenship nti omwana wange yazaalibwa Bungereza, nabo muwuliranga tebasaanidde kusindika baana baabwe babeere ku nsi mirembe. Tebasaanidde kugenda mu ddwaliro bakolebweko nga tebalangiddwa bya swakaba, nga tebalangiddwa kujjamu ngoye zaabwe. Mbadde mbasaba empologoma weerire ennyama yaayo ate terina kulemesa mbuzi oba kamyo oba nte kulwanirira muddo gwayo, kubanga omuddo guno empologoma gwerya ate teguyina we gusaanyizaawo kyamisana kya mpologoma ekyennyama. Ze Farida Nakazibwe sikuyinaako buzibu munnange kubanga okutegeera it is a choice by the way. Bw'oba osazeewo butategeera kiri gy'oli. Sinze eyakukuza twakulira mu maka ga njawulo naye n'ekintu ky'okukuba omwavu evvooje tekiwooma mwana Farida, tekivaayo yadde n'akatono. Bwana Farida olunaku omanyi buli omu afunira ebizibu mu levo ye. Olunaku lw'olikubira Kigongo akasimu jjajja mwami, olunaku lw'olikubira jjajja mwami Kigongo akasimu nti jjajja mwami badde ninamu obwetaavu n'atakuwa ate n'akulaga nti akulangidde. Lw'olimanya ekintu ekyo bwe kiruma, bw'olimanya nti okuyeeya ali mu bwetaavu oba okuseka omulema oba okuseka omugenge nti si kirungi. Ne mbasaba abantu b'e Uganda abalinamu ku mannya, nkimanya amannya gammwe tegayinza kutugasa ate maama ffe twagabakolera, naye wakati mu butayinza kutugasa ate galeme tusaanyaawo, otherwise naffe tusobola okubasaanyaawo. I'm telling you, ate njogera ng'asaaga. Amannya gammwe gaba tegasobola tujuna ate galeke tusaanyaawo kubanga naffe tusobola okugasaanyaawo. Oba ntegeerekese bulungi baswiti, njagala okwebazaaza wi
onanywa kamajani oba ntabule kakawa. Omwana gwe tuwagidde emyaka 3 ye n'alaba nga bampagidde ate nga alina ekitone era nga yeetaaga okuwagirwa. Betuwagidde emyaka n'emyaka throughout be bali mu tuyeeya, be bali mu tukuba evvooje. Naye ebiseera ebisinga ensi eno yakolebwa mu biro. Lowoozako kaseera ng'ebiro byo biweddeko. Essaawa eno Farida ne banno muyinza okuba muli mu biro byammwe, naye ate ne sikunenya lwa nsonga omuntu eyagenda ku jjajja mwami Moses Kigongo n'akozesa, omuntu eyagenda kwono Sekadaama n'akozesa, kati wuuyo nawuliddeko mbu wazaddemu ozambi, otambulira mu damage mbu n'omwana gw'oyina w'ozambi. Bye.